Mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel ya Fona kwenye tutunulire ebyo ebiteekeddwa okubeera mu kisenge ky'omukyalo omufumbo. Tugenda kutunulira ebintu bitano omulundi gumu. Eno party ya kusatu gye tuliko. Betugenda okutunulira olwaleero tugenda kutunulira entebe okubeera mu kisenge, tutunulire emmeeza okubeera mu kisenge, tutunulire ka oiro okubeera mu kisenge, spirit wamu n'omubisi gw'enjuki. Kisenge ky'omukyalo omufumbo ebyo biteekeddwa okubeerayo. Tutandike n'entebe. Entebe ya mugaso ki mu kisenge ky'omufumbo? Entebe eno nkulu nnyo. Omwami ono obutatuula ku buliri aba alina kutuula ku ntebe eyo. Era gwe omukyala entebe yo bwe guli omukeeka gwe totuula ku ntebe eno ey'omwami we eyo waggulu. Naddala nga waali obanga mwali mu kisenge wakuyita teweewanika ku ntebe eyo. Totuula ku ntebe wadde ye atudde ku buliri, entebe eri awo njereere togituulamu, gireke. Gwe omukyala entebe yo gwe mukeeka guli, oyalawo mukeeka wansi n'otuula. Entebe eno eba ya mwami yateekeddwa gituulamu eyo entebe y'omu kisenge. Gyatuulamu ng'alina by'agenda okukola eyo mu kisenge, n'okukola ebintu bye. Alina by'ayagala okuwandiika, alina by'ayagala okukola oba okusumulula oba okukanika, kwegamba okukola kwonna ateekeddwa kutuula ku ntebe eyo. Ky'oba olaba nti nkugambye n'emmeeza eno nkulu nnyo mu kisenge, kateekeddwa okubeerayo mu kisenge. Omwami ebyo gwe olina okubigula, tobirekera mukyala. Teekayo entebe oteekeyo n'emmeeza. Emmeeza eno okubeera mu kisenge, lwaki ebeera mu kisenge? Emmeeza eno yeetuulako ebyo gwe omukyala by'ogenda okubeera nabyo, by'ogenda okukozesa mu kisenge. Ekirala, n'omubisi gw'enjuki nawo gusaanidde okubeera mu kisenge. Omubisi gw'enjuki gwe omukyala kikulu nnyo. Gula omubisi gw'enjuki guteekeyo mu kisenge, oguteeke kamenza kali we guba gubeera. Omubisi guno guyamba ki mu kisenge? Ng'ekisooka gwe omwami ojja kusanga omuntu nga bw'atandika ensonga ezo ez'ekikulu ng'amalusu gamwesombera kumuukumu, ng'amalusu gamwesomba, ng'ekyamazima nga ne mukyala we asobola okugamba ekyakuntamya onteekako ebirusu oba onsiiga ebirusu, onjiira ebirusu. Kakati okuggyawo ekyo kendeeza amalusu ago mu kamwa g'omwami, osobola okunuuna ku mubisi ogwo ogw'enjuki. Gukendeeza amalusu ago ageesombera okumu ng'obadde otandisa emikolo egyo egy'ekikulu. N'olwekyo omubisi mukulu nnyo, gukendeeza amalusu mu kamwa, ekyo kimu. N'ekirala gwe omukyala, omubisi ogwo ddagala nnyo. Ekisooka guleeta obwagazi. Ekirala nga bw'omanyi gwe omukyala, omubisi gw'enjuki guyambako okukyalira ensiko. N'olwekyo bw'oguteekayo mu kisenge, omubisi ogwo guba gujja kuyambako ku bintu eby'enjawulo. Ekirala ne oyiro mukulu nnyo gw'omukyala, bino gw'olina okubigula. Gulayo ka oyiro kabeerawo mu kisenge, tekalina kuggwaawo, kalina okubeera nga kabeeramu kakuyambako. Kuba omukyala yenna atuukiridde oteekeddwa okubeera nga wasika, nga wakyalira ensiko. Kati ebintu ebyo okubikuumirako oteekeddwa okubeera nga obyongerako. N'olwekyo ki ky'olina okukozesa? Olina kukozesa ka oyiro ako k'otadde mu kisenge okwekolako saaviisi ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. N'ekirala n'akabisi kaali omubisi gw'enjuki nagwo era nagwo gukuyambako okwekolako saaviisi ku nsonga eyo ey'okusika oba ey'ozikuumirako. Kuba jjukira abalonga bo bakendeera, bw'oba obadde obalina bw'ogenda mu nsonga beeveera. Empale ze mwambala mu abakyala zinyigiriza obukyala bwammwe, abalonga abo ne bakendeera. Kale bingi ebikendeeza abalonga abo, naye okubakuumirako oteekeddwa okufunayo ka oyiro n'obeera ng'obongerako buli luvannyuma lwa mwezi oba luvannyuma lwa myezi nga 2 n'obeera ng'obongerako. Kati obeera olina kukozesa ka oyiro ako k'otadde mu kisenge. N'olwekyo oyiro tateekeddwa kuggwa mu kisenge olw'ensonga eyo. N'ekirala ka sipiriti. Sipiriti oyo naye mulungi nnyo, wa mugaso mu kisenge. Nga we mukimanyi ogenda kusaayira, naye bw'onaasaayira nga toyagala kubutuka, kitegeeza oteekeddwa okusiigayo ka sipiriti mu mpolampola. Gw'omwami ka sipiriti kakulu nnyo. Bw'ogendako mu supamaketi beera ng'ogulayo sipiriti, muteekeyo mu kisenge. Bwe mulina ekinaabiro ekyammwe nga kyammwe gwe mwami n'omukyala, osobola omuteeka mu kinaabiro, naye mubanga ekinaabiro mugatta, muteeke mu kisenge kyammwe. Mukulu nnyo sipiriti, ayambako. Bye bimu ebiteekeddwa okubeera mu kisenge. Byebyo bye njagadde okubeera nga mbabuulira. Tutunuulidde ebyo ebikulu ebitasaanye kubulwa mu kisenge nga birina okubeerayo mu kisenge ky'omufumbo. Osobola okumbuuza ekyo ky'oyagala okumbuuza, oba mu paati 1 oba 2
oba mweno firi. Mu paati 4 tugenda kutunuulira ku maama ne taata ani ateekeddwa okusooka okuzuukuka, ani ateekeddwa okusooka munne okuzuukuka ku budde obw'okumakya. Kyetugenda okutunuulira mu paati 4 kyekyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.